Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, gye musinzira okubeera nga mulaba programu y'olunaku olwaleero, ndowooza bannyabo ne bassebo bukyanga mugamba nti omukutu gwa Vika Exclusive gubaweereza bulungi, gubaleetedde ebirungi biyitirivu, munzikirize nti bulijjo bye mbaleetera birungi. Naye ate olwaleero kyendeese kirungi nnyo, kirungi ddala, kisava. Mu lulimi olutunzi tukiyita ki? Gano sige bayita amasavu. Amasavu agasingira mu byonna, amasavu ddala ddala. Amasavu ddala. Agookya. Vumbe vumbe. Savu gookya. Kale, tuli mu estate, bannyabo ne bassebo, naye obanga tonnabagiranga, nzikiriza nze eno sizze gitunda. Nzize kulanga gw'otunde. Kiba kiti. Nze kannange. Nze ndowooza tozze kulanga, ozze kubalaga. Nzize kubalaga. Estate eno. Nze mbalaze mmwe mumanyi. Nedda. Kati gwe tunda, gwe nze njagala ogire mu lulimi olutunda, nze nzigire mu lulimi olwagazisa. Kyonna kisoboka. Ne kati wano mbaagazisa eki kye mutalaba. Kyonna kisoboka. Kale, ndine Mwami Hassan Kibira okuva mu Kibira Construction Company Limited, ononno ye mukama wange, andeese mu estate gye yaŋŋambako emirundi gyali 3 twagyogererako entebe, ne tugyogererako ku office, ne tugyogererako na luddawo oba twali ku Hoima Road okwo. Ng'ongamba ku Masaka Road okwo. Ninako abantu we baagala okubeera naye nkyateekateekawo. Kakati enteekateeka ziri zitya? Enteekateeka kansooka babuuzaako. Naye mbadde mbyerabidde mugyebale. Gwosimanyi oba wababuuzizza. Saababuuzizza. Nesinza butababuuzaako mu abalabi baffe. Nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nti muli bulungi. N'abatali bulungi katusabe Mukama abasaasire. Yes. Embeera ekole ki? Etereere. Embeera etereere. Nyongerako na kiri nti nno Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna. Mukama mulungi weewaawo era ze embeera ze. Yes. So, Uncle Vicky. Yeah. Ebbanga lye mmaze nga ntegeeza abantu bange nti nnyina kye ngenda okusosootola. Ku Masaka Road. Yes. Mukama amaze n'akitutuusaako. Tukifunye? Ndeese Masaka Road ng'ayokya. Pure. Ng'ayokya. Ate oba ebyaddala njala okugamba nti mbadde nga nsala estate. Nnyinza okuba nga eno yeridde empanga. Muze waakasala. Muze n'akasala. Eno y'oku Masaka Road. Eno ekambuwadde Uncle Vicky. Eno estate ekambuwadde. Ekyaddala eno estate ngamba nti ekambuwadde. Lwaki? Nti buli kirungi kyonna kiri ku estate eno. Buli kirungi. Buli kirungi kyonna. Omuntu kyanoonya okugula ettaka. Kiri ku estate eno. Estate nnungi. Ekyaddala estate nnungi. Njiraba. Njagala okugamba Uncle. Waliwo ebintu ebyo tagenda kujoogerera bwogereza. Kati nkugambe nti estate eri ku Kolansi. Main Road. Main Road. Si Kolansi akoomunda wabula Main Road. Nti yuyo Masaka Road. Oh yes. Eyo ye Main Road. Nakyo nkikugambe bugambi gwe tokiraba. Walayi nkiraba. Nti ettaka liri ku kkubo kwennyini ku Kolansi. Tuviira ddala ku Kolansi. Ne twambuka. Tulina ku lusozi. Weebale nnyo. Ne tugenda. Yes. Sanga bwe likola ki? Bwe lyambuka. So nkugamba kiri. Nti olwaleero njagala oteeketeeko akasenteko w'olabira vidiyo eno. Kuba akaseera kabadde kawanvu muŋŋamba. Ate omanyi bakirayanti baffe bano abamu banjawulo. Yes. Bw'osala ku Hoima Road. Olya ng'akubuuza nti
toyina ku Masaka Road ng'ate osaze kuki ku Hoima Road kati olwaleero yes osaze ku Masaka Road eri ajja kubuuza ku Gayaza Road toyina tosalako yes oba babeera bakucekinga nze mbadde nteesa nti gwe bw'olaba nga estate gyendeese ku luguudo lwonna yes gy'oba otunuulira bw'oba togirinamu interest olinde gy'olinamu interest weenajjira kati mwabadde bambuuza Masaka muleese yes tuli wano Mpambire kumpi nnyo n'ekibuga kati yene estate ngituumye Mpigi Mpambire yes kubanga oluva wali Empigi katono nnyo yes ye Mpambire Kolansi so agenda okubanga ojja kikole mu bwangu kuba estate sijja kulimba masavu twabadde tusenda oba tuwali tuli mu kusenda nentandika okutunda ku poloti zino already natundako tuli mu sente mmeka zo abantu tubibabuulire wano nga bakyayokya ku masavu poloti zino zolaba nga bw'oliraba estate eno weerengera obulungi estate eno ya milioni 35 nga kwa 35 ndaba Kolansi ng'ate tandeekaanira ndaba olusozi ndaba ensozi ezeetoolodde n'emiti njagala okugamba estate eno nadde njisolo gitunda ku milioni 45 ompulya naye nakiganyirwaki nze nyina enkola yange ngamba bakirayanti bange n'enkola yaffe nga mu bakibira twagala tufuneko katono ezo sente teziveewo zikola ebirala ziddemu zikole ekiki ekirala Uncle Vicky tekijja kunkolera amakulu estate eno giseera ebeere wano omwaka muki mulamba nga nkyatunda awo olwo ebirala nabikoza ki sente zo ziba zituula nze njagala nfune oba kakadde kamu kenfunyeeko nzikuŋŋaanye manye nti awo mazeewo omwezi gumu ogyewo kojjeewo ba milioni 10 zenzijeewo estate tekingana kubanga njijjemu ba milioni 10 ba 15 nga gemago oba 10 ngenda ku kirala as long as oguzizza abantu kubanga nze sinze ngenda okubeera mu estate zonna zembansaze sinze mbeeramu nze nange nsagula kwabo abatasobola kubanga bajja okukola ki okwesagulira nze mbasagulira bwe mmala okubasagulira oli n'agamba nti nalabyewo nange bw'ojjo njagala abantu weewati kubanga ebifo ebimu waliwo abantu abamu nga tebajja kusobola kujja kugula ttaka lino lyonna ng'ate n'oli tajja kukuguzaako kali obudde fa abatuguza tajja kutundako ka 10 ku 5 otegedde ensonga lwaki batuyita n'okwata takayiika 50 n'ozigula wamu n'okigula watya gwe n'oguzaako mulejjalejja okukola bino nga bwolaba tusala amakubo gaffe so amakubo already mwegali mateeketeeke wali wansi ndabye waliwo ekkubo Kolansi alina lino lirina n'eririri ekyaddala nze sikyogerera bwogereza abavudde mabega nga mutugoberera ku Vicky mubadde mulaba amakubo genteeka mu site era toweeraliikiranga gamba nti nno ekkubo lyange estate gyengenda okugulamu teyina kkubo ekkubo lyengaba liba lya fuuti 20 emmotoka 2 zeeyisa ekirala nti estate eno amasannyalaze mwegali tulinamu amasannyalaze siga kukimawala ebikondo mwebiri mu estate bunoonya nga boolaga ago wansi gyegali waggulu gyegali ne mu mbirizi gyegali amasannyalaze gava kuli gayingira wano togenda ganoonya buki bunoonya Uncle Vicky kuba akafaananyi ku kasozi kano nga boolaba estate eno bwerengera ozimbye amakaago wano waggulu gayimiridde gatukwataano ku 10 milioni 35 chapa mu ngalo ekyapa eky'omukisa omulungi nkikuwa kiri mu mannya go akantu kafaako kakyaliwo sola kajjawo ekyapa tokinsasuza kwa 35 kumpera ekyapa milioni 35 zenkuguzizza ettaka lino ompuliriza kwe kubeera n'ekyapa kyo nga kikyuse nga kiri mu mannya go gwe kikakatako kimu bwe mmala okuwa ekyapa kyo genda okole search okitegedde okakase nti kiri mu mannya go kikyuse tereka ki kyapa kyo lwaki nkola ebyo newala nnyo Uncle Vicky twafunanga emivuyo ng'abantu abamu bw'omala okubaguza ettaka nomuwa ekyapa nga tokikyusizza abamu bagenda ne bawa abantu abatamanyi abalimu engalo empanvu n'ataliko mubuzaabuzi abamu ne babikyusa ate ne babizza muki mu mannya gaabwe abo abalala ababa bakyusirizza so kati mu Kibira Construction Company mwekyusiriza ebyapa bya client ne mumuwalumu ekiwedde si kumugamba nti katukuwe transfer forms izo genda onoonya kukyusiriza
twakirabamu ng'abantu temutuma abalala mirimo. omuntu akomawo n'akutawaanya n'akugamba nti ate nange nyina gwe nakolagana naye naye ate ekyapa mbuzaabuza aŋŋamba enkyaluli ate tetusobola kisazaamu bino tudda mu process eyo enki endala. so netugamba katukuwa ekyapa nga kisoma gwe wennyini gubeere mulimu gwaffe okukikukyusiza, so kifuluma woofiisi yammwe nga kiri mu mannya ga kiraaya nti aguze. so bwe tukola. Okay. Njala okugamba nti ekyaddala bw'olaba estate eno tunula ng'ozimbyeko kalinaayo okolede kasozi katatoloza bw'okubako era kali oteekeko flat just myalireegi ebiri bwegiti ekirala noba tozimbyeko gundi kalina bangaloyo ng'emalayo ogenda kuba olaba ki ekyaddala wano ng'oli wano waggulu ng'ozimbyewo ennyumba kolansi oyo nga bw'omulabye nkakasa bw'oba olina gw'oyita eddoboozi nga bwe litambula obeera bubezi maama avuddeko gy'avudde okukulagirira owa takisi kondakita amubuza ku mafuta yenze awanise omukono akulaba bulungi. Okay, waliwo kyemujagala tutereezeemu mu bantu abagenda okugula estate eno. Omuntu singa aba asiimye okujja okulambula n'okugula estate poloti mu estate eno, poloti mukyalimu mmeka so that ayanguwa yeteeketeeke oba alwayo n'ekirala akantu kaffe kali 35 bw'ozikwata omuwendo mulundi gumu abeesobola bali abatagigiranga nti mwami Kibira nyinamu 2 15 nnyenyamu kakati ekyaddala kino nja nkyogere nga tuli mu kamera bambi nkwegayiridde bw'oba ojja kungulako bwena estate ekyaddala eri nga bwe nagyogere nti masavu abantu bagiguze eri ku ttunzi saagala olowooze nti nno ojja kuba ne miliyoni zo 10 ozimpe kweno poloti kulino kweno estate oyongerako ko bwe ziba tezisobola kukola ki kibanja mpola wa wano ayawukanyeemu ku kibanja mpola weeri ewalala kubanga ekyaddala sojja kugamba ompeko miliyoni 10 ng'ettaka lino buli lunaku ntunda ate gy'okoma okutunda gye lirinnye ebbeeyi nnyo kale kitegeeza ki tujja kukikkaanyaako bw'oba tolina ssente zaawamu miliyoni 35 ne bw'oba ozirina well and good kirungi sasula bw'oba tozirina essimu yange kweri mwogerezeganye tulabe oyina ki era ekiba kisigaddeyo kyabbanga ki kinyambe kubanga Uncle Vicky nga bwe gambye njagala ntunda ekintu kino mu bbeeyi nga si ya waggulu kiveewo mu ddiiro otegedde kiveewo mu ddiiro kati Uncle Vicky nali nsenda wano otegedde ekatende ne bampita tiwaliwo nali nsenda wano ekatende ne bampita era nnyina wenkyali mu kulambula nkyalina byengoberera ebikwataganawo ate n'ekirala nti nyinza okuba nga wano sewannaba kuggwawo ng'ekatende maze okukkiriziganya n'akabeeyi nennyiniwo ate nolaba nga luvudde wano tudda katende ensonga lwaki nze njagala nkwatemu mangu omuntu ono muwa omukisa ogufuna ekifo ate naawe ofune omukisa ogujjayo ssente zo. Sigenda kubeera wano, sigenda kusula wano tegedde sijja kuzimba busibuli nze no bizinensi oli mu mulimo gwe mulimo gwenkola mugimu ku mirimo gyenkola gwe guno ogusookebwako ogumu ogw'okutunda amataka tugenda ne mu kuzimba nga bw'olaba bwenzimba osanga okusima amazzi byonna ebigendera mu construction bino ebimu by'olaba era okimanyi era mwadde bajja mutugoberera ku Uncle Vicky nti bw'otandaba ku ttaka ondaba mu kuzimba ze site zentera okussa wabula ate ne ku office obeerayo oba olumu okay mu mbeera bwetyo ebirungi mbireese naye estate ng'enyirira nnyo tulinamu poloti nga mmeka mpitirivu kuva eri mpaka eno wano ntandika kusomera gondi mmeka kubanga zero ziriika 10 acres 10 ziriika 10 okuva ku main kwaliko okuwambuka waggulu ziriika 10 okitegedde so nettaka ki ettaka ddene so bwanguye era bw'olaba wano wonna so kankugambe n'ekirala obwangu bwo bwe bujja okugamba nti oyinza okugamba nti njagala kusooka kutandika poloti wezikola ki wezitandikira eringa ku kolansi wali wansi njagalira ddala ku kolansi wali otegedde ate wali ajja okugamba njagala okuweyongerako nze ndi saagala teekako za bizinesi njagala kuseetulamu waggulu eno
so mumbeera bweti nole wa mafuta gwe yamuguza oyo yali bibye wa mafuta okay musanzeewo nze namuguza okay so essimu yaffe mugimanyi gibasomere ku luno ajja ayagala tukwatagalire wamu yes oyinza okuba obadde mupya nga tomanyi essimu ya kibira naye sooka essimu yeeno gy'olaba 0755 36 37 82 Uncle Vicky essimu yange eyo gy'olaba ya 0755 36 37 82 nyina layini emu Airtel sirina layini ndala era gwe tuwabawo ensobi gye bagamba n'ogiraloga nti no bagambye alina n'emutere nedda ayina nyina layini etya era bw'oba tonkubidde direct ku WhatsApp nkolaki obeerako nteerako message bwe mba sikuddiddemu kadde ako nyinza okukuddamu edda ate bw'olaba nyinza okuba nga sinnakuddamu nkubira direct kuba nyinza okuba obudde bwa WhatsApp sinnabukolaki tonnabufuna kati kubamu bwe siba kisobose nga siri bize essimu nja gikolaki ojja gikwata twogereseganye tulabe kyekiganye tutya kubanga ekyaddala ettaka nga bw'olya bwerirengera tunuya neighborhood nga neighborhood ensozi kati mpigi yooli wali yes kati wano ensozi oba oziraba ate naawe oli waggulu ku lusozi wano ebimu ku byensinza okwagalawo okwawukanamuko n'ensozi endala nti ate luno olusozi ofunirako obutonde bungi sayidi yeeri okusinga miti kikuwa obulamu obuwangaazi ng'akawewo koofuna ka miti akasozi kano sikekano akasitusa akeewanise bwe kati eno estate erengera bulengezi just estate mbufunze ya view yeekolera byonna so eyina view naye teyina lusozi lutiisa muntu kwambuka kutuuka ku poloti ye amazzi gali gatya anti bwe twogera ku nsozi tuba tulina okumanya amazzi tuyimiridde tutya mu estate wabula bw'oba oyagala tusime olulwo agatali ga biiru tusobola ngera bwe tujja tukola ebyaffe tusima amazzi kozi wangamba estate zosooka kupima obanga n'amazzi wansi kugwa gyegali anti byebimu byensonga lwaki nkola emirimu gyange ne givaamu njagala nnyo byenjagala mu bulamu byenkola naawe omuntu agenda okujja ku estate nga togenda kaluubirizibwa kubanga buli kyoba weetaaga mba njagala ng'osobola okikola okukifuna wano amazzi weegali bw'oba osimye busimi enagaffe ge tusima weegali tegali wala era oyinza okungamba nti biranga bwonguzizza poloti sooka onsimiriramu ddala n'amazzi ojja gamufuniramu gamusimira gakola ekyenteekeddwa okugakola kubanga amasannyalaze mwegali togenda gamba nti ogenda kubonaabona bwe tusimye tujja kukozesa sola sola oli waddembe ojjongerako obwongezi naye nga amasannyalaze gaffe gakolaki mwagateekamu ogajja wali kuki ku bikondo wansi ku maini twagamba sayiti yonna katugijuze ki amasannyalaze era kekana amasannyalaze g'olengera olaba era mwegali bulungi so mu mbeera eyo onooba oganye buganye kujja tukolaki kubagulako kati nange nkowoole gw'omaze okutunda kati nze njagala kukowoola gamba njagaliza nkwagalize kale kitegeeza naawe kozesamu ku mukisa gwo okugatte ku gwange nkozeseemu ku mukisa gwange ngugatte ku gwa Kibira Construction tusimbudde tugambe nti omukisa n'omukisa gwavuddemu ekibala wano bagenda twalawo mangu tutandise bwe tuti tuli wano ku Masaka Road tuli mu estate ezimu ku ezo Kibira Construction Company Limited zeesoosa okusoosotolanga ddala masavu si gakwogerera wabula amasavu naawe kennyini g'osobola okugamba nti wenditeerako akaliro bwe paba baneibe vumbe balifuna ku miliyoni 35 ogenda kusobola okufuna estate wano poloti nga yakyapa ate ekyapa ekyo bakikuwa ku ezo sente 35 nga mwana tukifulumye office mu mannya go tebagenda kugamba nti ate sokoddeyo ofuna omusaveya genda ofuna omupunta mbu ate bakukolere byonna kasitojja n'olambula oba n'otuma omuntu ne bamulambuza byonna bigenda kuba bitambulira mu layini nnungi akugambye nti ebbeeyi eya kibanja mpola weeri naye eyawukanamuko ne estates endala zetu tubalaga
eza Mwami Kibira mu Kibira Construction Company Limited. Eky'amasannyalaze ndowooza si kibalengeza, mbasongereko masongere. Weegali mu buli w'onaagula poloti 5 ku 10. Mpozi kyatabagambye era nange kyesusobola kubagamba nti banaakusalirako 25 ekyo sisuubira nti wezi. Akalango mbadde nkase. Ekyo kikona nako wano. Ndowooza olabye. Wano ina kubanga ojja wange wa Kibira. Oyagala kyapa kya 5 ku ki? 5 ku 10. 5 ku 10. Yes. Kwano jange mwabasala 5 ku 5. Mwekwate tugatte mugule poloti muligula abantu. Bw'obawa ekyapa kyabwe bo beeteme buli omu amanyi waayita beesimbire oluwanyi. Ekirala ezaffe mwemanyi bali abantu bayenga bwe tubale tujja tutambula bwe tugaa kusala za 5 ku 5 mumanyi eri gye tukola ki gye tuzisalira ate nga nazo gaba mbasavumu mwebale nnyo nakyo bakimanyi abantu sijja gamba nti temukimanyi abazze mabega nga mutugoberera mumanyi ate temwerabira nti estate zaffe ziri ez'emiliyoni 2 weeziri zikyaliyo eri zikyalimu ezisigaddemu miliyoni 18 25 awo wonna we tukyakola ki mukyagatta sigaddemu togaana nammwe abaana bannyinaze mmwe babulaza n'obusente bwaffe buli toweerabira mu miliyoni 10-15 twagala kuzimbayo kugulayo kapoloti 5 ku 5 tuzimbeko obuzigo bwaffe tunoonyeemu akasente weebuli bukyaliwo bakwasaganyiza kimu nekitambula bulungi. Nabagamba nga maliriza nti yenna alikolagana ne Mwami Kibira owa Kibira Construction Company Limited nafunamu misunderstanding kino nno kikulu oba nafunamu okusoowagana mu njogerezeganya oba mu nkwatagana kasita ogamba Viki exclusive tewajja kuyitawo second yadde neegi ng'ensonga eyo tennaba kubanga etereezebwa lwaki tutestinzeeko ebintu bingi andi bingi byempisemu guno omwaka ndowooza katukute ogwokusatu nga tutambula ne kampani ya Kibira singa ndowooza abantu tobakolera bulungi baali badde tebakyakwesiga ku mukutu guno anti twasalawo ntugamba nga tugandi Kibira amazima bugagga y'emmoto yaffe y'emmoto ya wano nti n'akatali kabbe magumba mu mulyango tobanga Anita kaiseewo so mu mbeera bwe tunoonyeeko mwestate ino nga bwe njibalaze abadde yeetaga ku Masaka Road wano Nakirebe oluva wano empigi ng'ova Kampala wodda wennyini eri ku kolansi kwennyini site eno weekola ki weeri olambuza buli lunaku kasitompa program kuba sijja kujja wano buli lunaku baliriramu mbeera Wakiso waliwo office najja wano buli kaseera tukole program tulabe ate naddala kituufu kiri nti ekyamaanyi nga bw'olabye wano tolinaawo kyanjawulo siima busiimi ojje nga tuzze kukola ki kugula njagala paati eno nze njagala wano oba wano okusinziira ku kyenjagala okola kubanga eno si yakwogerera kiyagamba nti nyirawe sikulaze wabaddewo amazzi wabaddewo wansanyula kimu togula ku lutobazi togula lutobazi so bw'oba osiimye tukole enteekateeka offices ziri Wakiso Senge ekirala temwerabira nga tuba tutambula Kibira akola emirimu mingi gwatatumanyi tuzimba amayumba tukola innovation tugaddaabiriza yadde golaba yakaddiwa etya tugiza bujja tugitereeza bulungi neerabika bulungi tusima amazzi era abantu bane tubasimidde amazzi mwebale nnyo ate ekirala Uncle Vicky era sijja ggana nga kwebaza buli wembeera nga mu kamera yo nga gw'ogintaddemu nti weebale nnyo weebalire ddala weebale ku nneesiga naawe weebale kuuma bwesigwa singa tewakuuma bwesigwa kyaddala ntambulidde wamu naawe sinafuna mu kusoomozebwa yadde ebimu bibaamu mu bakirayanti bange ekyo sijja kigamba kuba mu kisolo kye bayita omuntu anko nze mmanyi nze nkolagana n'abantu bangi ab'enjawulo Mukama mwebaza nze abantu bagenda ne bajja oli najjira mu mbeera ga kati ye bw'ati bw'akiraba yamutonda annenzikakkanya mu ki mu mbeera zo n'omutereeza n'omuga kino bakigamba bati kino bakikola bwe bati kakati tewalize mu mbeera bweti naye katikola ki tukole tuti bambi nanyamba nakola ki nawuliriza naye emirimu gyaffe bw'obeera mukambwe nnyo ng'oli wa bbugubugu muyizo batagikola ki butagisobola bannyina zaabo boolaba bakaddama alina ekigambo kyasobola okugamba mu sipiidi naye n'okimanya nti talina gwayogera nnyo naye kakati ono mwannyinaze ayinza okuba abadde n'obusungu yanyiize nga bamuboggoledde kati naye alina engeri gyazzeemu
kati gwe n'omukaka n'omuka tofaayo kati twogera obadde ogamba ki olya gamba n'omuzza mu mbeera ez'obuntu okumala okugira kuti nga mukoze mukwataganya weewaawo akadde mwebale tuwagira era mbaagaliza obulamu obulungi ebirungi musigale nga mubyebaza Katonda ebitali birungi era mumusabe abikyuse birongooke weewaawo kale ndowooza nange mbasiibule mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo mbasaba Kibira ye wakwesigibwa olunaku lwe namugwako oluddo ndi lubanyumiza lubeerera tetuli lukyusa mu byafaayo by'abantu be nali ntambuddeko ko nabo omuntu atakumanyi nga ne client we tamumanyi ekyo no kyali kikolwa kyawuzira abajjukira obulungi emboozi eyo yali yashakira okutuusa n'essaawa za kakati ye yatugattaganya ne Mwami Kibira so n'olwekyo mwesige n'obwesimbu bwo naye ajja kukozesa obwesimbu obwo ku ngombo ye gyatambulirako ey'amazima bugagga kakati estate yino weeri $3,500,000 enamba ye tugibateereddeko okwo nammwe abadde baŋŋamba oba abadde bambuuza entakera nti Vicky Masaka Road twagalako poloti Masaka Road finally bamaze ne babaleeterako estate ate estate ye babaleetedde ku Masaka Road y'amaanyi si buno bu estate obulimu bufuutifuuti 5 ku 10 kyapa mu ngalo ofuluma ekyapa kirimu amannya go nga gekisoma ate Mwami Kibira tasigaza byapa by'abantu oba talemera ndagaano z'abantu era gwe wogambira nti jiwe gundi ye tabuuza omuyita otya agikwata n'agikola ki n'agimuwa wogambira nti endagaano yange oba ekyapa kyange kikyuse bukyusa tobaako gwokiwa naye nsindikira ndabe nti kikyuse ebyo byakola ki ebyo byakola abantu baaguza ne bw'oba osula wano ku estate oli around osobola okujja naawe n'ogula ki n'ogula tasosola kwani agula oba oyambadde otya oba ozza otya buli muntu azilonga aziyetaaga okugula ettaka oba yeetaaga okumuzimbira Mwami Kibira muntu w'abantu akolagana butereevu naawe era buli kimu ne kibanga kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala ye lwaki mbannyonnyola nga twabagambye nti estate si yakunnyonnyolwa ekigambo kyabadde nti estate ku Masaka Road kweri $3,500,000 kyapa mu ngalo enamba y'essimu ne tugiteekako si bwe gwabadde mweraba amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited tutunda amataka tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fwaba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh